Lukka essula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olwatuuka oluvannyuma katono Yesu n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa be 12 nga bali naye, n'abakazi abaawonyezebwako dayimooni n'endwadde, Maliyamu eyayitibwa Magudaleeni eyavaako dayimooni 7, ne Yowaana muka Kuuza, omuwanika wa Kerode, ne Suzaana n'abalala bangi abaabaweerezanga n'ebintu bye baalina. N'agera olugero nti omusizi yafuluma okusiga ensigo ze. Bwe yali ng'asiga, ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ne zirinnyirirwa, ennyonyi ez'omu bbanga ne zizirya, endala ne zigwa ku lwazi, bwe zaamala okumera ne ziwotookerera olw'obutaba na mazzi, endala ne zigwa wakati mu maggwa, amaggwa ne gamerera wamu nazo ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zibalako emmere buli emu n'endala empeke 10. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, n'ayogerera waggulu nti alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo abayigirizwa be ne bamubuuza nti olugero olwo amakulu gaalwo ki? N'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda, naye abalala mu ngero, era bwe balaba baleme okulaba, era bwe bawulira baleme okutegeera. Era olugero lwe luno, ensigo kye kigambo kya Katonda, bali ab'oku mabbali g'ekkubo be bawulira ekigambo, awo Sitaani n'ajja n'akwakkula ekigambo ekyo mu mitima gyabwe baleme okukkiriza, n'ab'oku lwazi be bawulira ekigambo ne bakikkiriza n'essanyu, kyokka tebalina mmizi. Bakkiririzaako kaseera, naye mu biro eby'okukemebwa ne baterebuka. N'ezo ezaagwa mu maggwa, abo be bawulira ekigambo, awo bwe bagenda ne baziyizibwa n'okweraliikirira n'obugagga n'essanyu ery'omu bulamu buno. N'ezo ez'omu ttaka eddungi, abo be bawulira ekigambo mu mutima omulongoofu, omulungi, ne bakinyweza ne babala ebibala n'okugumiikiriza. Era tewali muntu akoleeza ettaala n'agisaanikira mu kibbo oba okugissa wansi w'ekitanda, naye agissa ku kikonda abayingiramu balabe bw'eyaka. Kubanga tewali kigambo ekyakisibwa ekitalirabisibwa, newankubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa ne kirabika mu lwatu. Kale mwekuumenga bwe muwulira, kubanga buli alina aliweebwa, era buli atalina n'ekyo kyalowooza nti ali nakyo kirimuggyibwako. Awo nnyina wa Yesu ne baganda be ne bajja gy'ali, ne batayinza kumutuukako olw'ekibiina. Ne bamubuulira nti nnyoko ne baganda bwe bayimiridde ebweru baagala kukulaba. Naye n'addamu n'abagamba nti mmange ne baganda bange be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola. Awo olwatuuka ku lunaku lumu ku ezo, Yesu n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be, n'abagamba nti tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Ne bagenda. Awo bwe baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba ng'agaakala okujjula mu lyato, ne baba mu kabi. Ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti Mukama waffe, Mukama waffe, tufa. Yesu n'azuukuka, n'aboggolera omuyaga n'okwefuukuula kw'amazzi ne bikkakkana ennyanja n'eteeka. N'abagamba nti okukkiriza kwammwe kuli luuyiwa. Ne batya ne beewuunya ne boogeragana bokka na bokka nti kale ani ono, kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagoba ku nsi y'Abageraseeni etunuulidde Ggaliraaya. Awo bwe yava mu lyato n'atuuka ku ttale, n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko dayimooni. Omusajja oyo yali amaze ennaku nnyingi nga tayambala lugoye, era nga ne mu nnyumba tatuulamu, naye ng'abeera mu ntaana. Bwe yalaba Yesu n'ayogerera waggulu n'avuunama mu maaso ge, n'ayogera n'eddoboozi ddene nti onvunaana ki Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkwegayiridde tombonyereza. Kubanga Yesu yali ng'alagidde dayimooni okuva ku muntu oyo, kubanga yali amaze ebbanga ddene ng'amukutte. Yasibibwanga ku njegere ne mu masamba ng'akuumibwa. N'akutulanga ebyamusiba, dayimooni n'amugoberanga mu ddungu. Yesu n'ababuuza nti erinnya lyo gwani? N'agamba nti Ligyoni, kubanga dayimooni bangi abaamuyingirangamu. Baddayimooni ne bamwegayirira aleme okubalagira okumuvaako okugenda mu bunnya. Awo waaliwo eggana ly'embizzi nnyingi nga zirya ku lusozi. Baddayimooni ne bamwegayirira abalagire baziyingiremu. Awo baddayimooni ne bava ku muntu ne bayingira mu mbizzi. Eggana ne lifubutuka ne liwanuka waggulu ku lusozi ne ligwa mu nnyanja. Embizzi zonna ne zifa amazzi. Awo abasumba bwe baalaba ebibaddewo ne badduka ne babyogera mu kibuga ne mu byalo. Abantu ne bavaayo okulaba ebibaddewo.
Ne bajja eri Yesu ne balaba omuntu oyo eyali avuddeko dayimooni ng'atudde awali ebigere bya Yesu, ng'ayambadde olugoye, ng'okutegeera kwe kumuzzeemu ne batya. N'abo abaalaba ne babuulira abalala nga bwe yakoleddwa oyo eyali akwatiddwa baddayimooni. N'abantu bonna ab'ensi y'Abageraseeni eriraanyeewo ne bamwegayirira ave gye bali, kubanga obuti bungi bwali bubakutte. Awo n'asaabala mu lyato n'addayo, naye omuntu eyavaako baddayimooni n'amwegayirira abeere naye. Naye Yesu n'amusiibula ng'agamba nti, ddayo mu nnyumba yo, onnyonnyole ebigambo Katonda by'akukoledde bwe biri ebikulu. N'agenda n'abuulira ekibuga kyonna bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Awo Yesu bwe yakomawo ebibiina ne bimwaniriza n'essanyu, kubanga bonna baali nga bamulindiridde. Kale laba, omuntu erinnya lye Yayiro omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ajja n'afukamira kumpi n'ebigere bya Yesu, n'amwegayirira ayingire mu nnyumba ye, kubanga yalina muwala we yazaalibwa omu nga wa myaka 12. Oyo yali ng'agenda kufa, naye bwe yali ng'agenda ebibiina ne bimunyigiriza. N'omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12, ng'awadde abasawo ebintu bye byonna n'atayinza kuwonyezebwa muntu yenna. Oyo n'ajja emabega wa Yesu n'akoma ku lukugiro lw'olugoye lwe. Amangu ago ekikulukuto kye ne kikalira. Yesu n'abuuza nti, ani ankomyeko? Awo bwe beegaana bonna, Peetero ne banne ne bagamba nti, Mukama waffe, ebibiina bikwetoolodde bikunyigiriza, era ogamba nti ani ankomyeko? Naye Yesu n'agamba nti, omuntu ankomyeko kubanga mpulidde ng'amaanyi ganvuddemu. Awo omukazi oyo bwe yalaba nga takwekeddwa, n'ajja ng'akankana n'afukamira n'amubuulira mu maaso g'abantu bonna ensonga bw'eri emumukomezzaako, era ne bw'awonya amangu ago. Yesu n'amugamba nti, mwana wange, okukkiriza kukuwonyezza, genda mirembe. Awo Yesu yali akyayogera, ne wajja omuntu eyava mu nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'agamba omukulu oyo nti, muwala we afudde, toteganya muyigiriza. Naye Yesu bwe yawulira n'amuddamu nti, totya, kkiriza bukkiriza, anaaba mulamu. Awo bwe yatuuka ku nnyumba n'ataganya muntu mulala kuyingira naye wabula Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne kitaawe w'omuwala ne nnyina. Awo baali nga bakaaba bonna nga bamuliririra. Yesu n'abagamba nti, temukaaba, kubanga tafudde naye yeebase tulo. Ne bamusekerera nnyo kubanga baamanya ng'afudde. Yesu n'amukwata ku mukono n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, omuwala golokoka. Omwoyo gwe ne gumukomako n'ayimirira amangu ago. N'alagira okumuwa ekyokulya. Abazadde be ne bawuniikirira, naye ye n'abakuutira baleme kubuulirako muntu yenna ebibaddewo.